Ugandan Lifestyle anze Segaba Richard. Leero atutandise sabbiiti endala mu mwezi guno eno ogwa Gatonnya mu ddaaza erya 2025. Wiiki gye tukubye emabega amubaddemu ebintu bingi nnyo era nga n'ebibuuzo eby'abaana ab'ekibiina ekyomusanvu byasobodde okubeera nga bifuluma. Abaana abali eyo 7,900 bagenda maaso n'okubanga bakola ebibuuzo ebyo, ate 6,000 bo basobodde okubanga bagwa. Kale akibi eri abo abagudde. Amunnange mu mbeera endala twalabyemu ebivulu bingi nnyo. Mwabaddemu ekivulu ekya Lagadi kyabadde awo ku Serena Hotel, 37 years of Lagadi nga konko n'endongo. Kale tekyawulikise nnyo lwa nsonga nti ku lunaku olw'omukaaga olwo eggulo limu King Saha ku Lwokutaano yalinayo ekivulu kye ku Lugogo Cricket Oval era kyasobola okusaanikira kineeno. Kyobola kineeno ndowooza ati baakiwa nnyo matu. Mu mbeera endala King Saha ku Lwokutaano yafuna abantu abo Lugogo bajja mu bungi amidst byonna byonna ebyaliwo, stoppinga show ate kati egende mu maaso n'ebirala. Kati yasobola okubeera nga akola extras endala era ku extras zino eno kwaliko eyali eyeruweero. Eruweero eno nno naye yasobola okubeera nga akuba abantu omuziki nga n'akamwanyi oluyimba taluleseeyo ekimala kimala kuba kati abantu baluyita kamwanyi. Kale ba honorable okuviira ddala eyo okuli honorable Sekabira n'abalala abakiikirira eyo eruweero basobola okubeera munnange nga bamwegattako ku stage era abantu basanyukira ddala. Ewe yavaayo n'agenda ku Maria Flow Masaka. Eno nno Maria Flow Masaka abantu baali bamanyi nti eyo ababbandi be bakyasinza okubeera nga bajjuza ekifo ekyo. Ekifo ekyo tujjukira nti Nextras eza Gravity omutujju oluvannyuma lwa Lugogo Cricket Oval okubeera nga teyamutambulira bulungi ne bwe yagenda ku Maria Flow era twalabanga abantu tebajjombera ekivulu ekyo. Kati ku mulundi guno eno Saha basobodde okubeera munnange nga bajja mu bungi era ne tebo nekiraga nti bangi abazigula. Kati abayimbi omuli Kabako be bamu bamwerekeddeko okubeera nga munnange asanyusa abantu kosa Big Eye. Abantu nga bolabawo mu bifaananyi babadde bangi. Bw'otunuulira VIP section ekituufu bangi ate no ordinary nolabira ddala nga tolina woyisa kigere ekiraga nti King Saha ekyaddala abantu bamuwagidde. Abantu bamuwagidde mu mwaka guno eno ogwa 2025. Kati awe tuvaawo ye mutabani wa Bebe Cool Alpha Sali munnange asobodde okubeera nga alina byatuukako. Kati ono nno nga ye Thierry yatandika okuzanyira wano mu Uganda mu club emanyikiddwa nga Proline. Eyo yavaayo n'agenda mu Express. Wetwogerera olunaku olwaleero ali mu NEC. Kati Bebe Cool yasobodde okubeera nga alina obubaka byegenze maaso n'okubeera nga ateekayo. Ono yagambye new beginnings, a proud moment for me as a father. Congratulations to Alpha Thierry Sali on officially signing a 2-year contract with National Enterprise Corporation Football Club. Abagoberera omupiira eyo kilabu ya NEC yasobodde okubeera nga yegattako. N'agamba your dedication, discipline and hard work have paved the way for this milestone, and I have no doubt they will continue to elevate you to even greater heights.
The journey is just beginning. Stay focused, remain humble, trust in Allah, and always strive for excellence. Bubaka bebe kulu besodo okubeera nga ateekayo. Era ono yasobola okubeera nga agenda kawo mu ggwanga erya Spain ne mutabani we abantu bagamba notabanga amunnange ayagala mutwala mu Barcelona ento. Kale eno yali agenze kukola kyetwandiise munnange okugezesebwa balabe bwe basobola okubaako ne ttiimu emu yasobola okubeera nga agattako kati bakolamu awo training bagaa tujja baddira ebyowe bityo ebikyali. Babekulu muwagizi nnyo wa mupiira era mu matiimu ag'ebweru awagira Arsenal ye ttiimu ye. Kati mutabani we kaliyayo ey'omupiira naye afuba okulaba nga amusupportinga naye gye buvuddeko awo twamulaba ng'atabukira Express abagamba mmwe lwaki mutabani wange temwagala kubeera nga mumuwa mupiira. Bangi abagoberera ebyemizannyo abamugamba akapiira ka mutabani wo nako si kangi nnyo, omutendesi alina ensonga lwaki mutabani wo amuwummuza. So walibadde wekkakkanya ebyo nabyo byaliwo mu kiseera ekyo, naye mu kiseera kino eno asobodde okubeera nga yeegatta ku NEC. Nze Sigawa Rashid.